Tusaba basaba akikoze neera. Bannayuganda mwe twagala okubategeeza nti University eyitibwa Kayiwa International University National Council yagiwa olukusa enaku z'omwezi nga 28 ogw'omwenda 2015. University eno bwe bagiwa license teyakola bulungi, waliwo ebitagenda mu maaso, yani tugitegeeza nti license yaayo tugenda kugigijjako. Kino twakolebwa mu mwaka 2018. University eno teyafaayo okutereeza ebyo ebyali byasoba, era twagenda mu maaso okugijjukiza mu Gwokutaano 2019 nti twali tugenda kugijjako license eyo gye twali tugiwadde. University teyafaayo kwetereeza, era ekitongole ekivuga National Council ku mulundi gwakyo gw'ataano ebiri ennaku z'omwezi nga 23 ogw'omunaana 2019 kyasalawo okugjawo license eno eya Kayiwa, era nekiteeka mu mpapula z'amawulire bayita gazeti mu mwezi ogwokusatu mwaka 2020. Era okuva ku olwo Kayiwa University lwe yaggalwa yakoma okubeera university emu ekkiriziddwa mu mateeka okubeerawo. Ekintu kyonna ekikolebwa ewa Kayiwa International University nga kikolebwa mu linnya erya university kiba kifu, kubanga license yaakyo ya university eno yagijjibwako era si university ntuufu. Twagala okutegeeza bannayuganda mwenna wonna gye muli nti nno amatikkira agabadde ewa Kayiwa olwaleero ga kiwaanyi, kubanga diguri zonna ezaweereddwa ne diploma ne certificate tezikkirizibwa era tezigenda kubeera teziinaamu nsa, si wano Uganda wokka, wano ne mu nsi yonna tugenda gikozesa kufuna mulimo. Era tugamba abagaba emirimu bonna gye muli temugezaako kuwa abantu bano ne mubawa emirimu olw'obuyigirize obwo butali butuufu obufunyiddwa ewa Kayiwa International University. Twali tetuwadde ne operation naye twategeddeko nti nno Kayiwa International University egenda kugraduatinga abaana, ne tugenda ne tutegeezaako RCC wa Kampala, yani tubeera ne meeting naye era ekintu akikutte bulungi, naye lwako omukolo gubadde gutandise okubeerawo teyayagadde oba tetwayagadde kusasamaza ggwanga, ne tusalawo nti nno tujja kikwata mu ngeri ewa nti eweesa ekitiibwa eggwanga era eraga obuyigirize. Amateeka gagamba ki ku nsonga bw'eki singa university esigangenda maaso n'ebirooto n'ograduating ate baragiddala, amateeka mugagamba gati? University bw'ekola ekintu ng'ekyo eba emenya amateeka, eba ewadde abaana ebibaluwa eby'ekicupuli, eba ewadde abaana ebibaluwa eby'ekicupuli, era abaana bano baddembe okutwala Kayiwa International University etaliiwo mu mbuga z'amateeka. Tetwala university naye etwale abakozi ba university eno mu mateeka babaliyirire okubawa ebipapula ebitakola ki. Era tusaba abaana bano bagende beekubira enduulu mu mateeka nga bawaabira university etaliiyo okubawa ebiki ebipapula. N'olwekyo n'amateeka criminal trespass ndowooza RCC kyajja kitwala ne poliisi bayite abakungu bano aba university eno eyaggalwa babakunye ku ebyo ebisobi bakoze olwaleero. Siyinza kwogera ku kibonerezo kisobola kubaweebwa ku ssaawa ya leero, naye tugenda kukolagana ne poliisi. Naye twatanzedde okukolagana ne poliisi, fayiro ziggulwewo, abantu bano babakunywe, then kaakati DPP ajja kusalawo okusala ku mateeka nga bwe gagamba bibonerezo ki ebisaanidde abantu bano. Nze Saawa Waigolo, omwogezi w'ekitongole kya National Council for Higher Education ekirungamya ebyenjigiriza ebya waggulu mu ggwanga kusinziira ku tteeka erirungamya universities n'amatendekero aga waggulu yateekebwawo Parliament ya Uganda. Bwe twogera ku National Council nti yeewa olukusa era yejjako n'olukusa singa oba nga tatuukiriza bisaanyizo birungi ebikkirizibwa. Amatendekero tuyinza okwogera ku universities nga 6
twalinamu Busoga University yaliwo tujja ko license, twalinawo Stafford, Kayuwa University, Nsaka University, Fairland University, Lugazi yaliwo ko ne bigaana saako ne Masagali University. So nga tulina n'amatendekero amalala ga University naye nga gagwa wansi awo getulungamya nago nga gazenga gagibwako license. Ng'ekimu kusinga okuziziako license kwe kulemererwa okutuukiriza oba okutambula ng'etteeka erirungamya amatendekero gano bwe lirambikiddwa. Mulimu obutabana basomesa, obutabana bizimbe, okubanga ensimbi yonna za munyoto ezitakusobozesa kuddukanya University n'abandi okola ng'okolera wabweru mu kisaawe eky'ebyenjigiriza mu matendekero aga waggulu. Kayuwa University bw'otunuulira ku bimu ku bintu bye twalambika nga tugiwa intention to revoke, ekimu ku kyo twatunuulira nti bwe yali ng'eteekayo okusaba yasuubiza okubeera n'ebizimbe, naye emyaka gye yamalawo Kayuwa yalemerwa okuteekawo ebizimbe ebituukana n'omutindo ogugiyisa University. Ekyokubiri yalemererwa okuweza abayizi nga ba munyoto. Ekyokusatu yalemererwa okufuna abasomesa abatendeke abatuukaana n'okusomesa mu University, kubanga eteeka erambika bulungi ani atuukaana okuyimira mu maaso g'abayizi ku ddala lya University. Yalemererwa okufuna abayizi abasobola okutuukaana n'ettaaka eryo. So nga n'ekirala etteeka ligamba nti olina okuba ng'osasula emisolo gya gavumenti, omuli emisolo gy'osasula mu URA, osasula ositeeka y'era abakozi NSSF ne pay as you earn. Twakisuula mu kunoonyereza kwaffe ng'ebyo byonna Kayuwa yalinga tabiteekayo, nabyo nga bityoboola etteeka eriteekawo. So n'ensonga endala nnyingi naye ezo ze zimu ku zo, n'okusomesa program ezitaali mu mateeka zetuyita okubeera accredited ezaali nga tezirambikiddwa. Nyinza obutamanya ssaawa zino naye nga kuba mbalina kugenda kuddayo ku report naye nga yalina program ezimu ezaali nga tezituukana bw'otunuulira ebyagirunga ezimu ku nsonga ezagivuna n'obutateekawo kuba University n'okubeera ne University Council teyaconstitutinga oba teyateekawo obukiiko obukulembera University nga bulambikiddwa mu mateeka gamba ng'okubeera n'abayizi n'abasomesa ku lukiiko olukulembera ettendekero ekita University Council. Etteeka lya Universities and Other Tertiary Institutions Act lirambika liwa enkizo National Council for Higher Education yokka okuwa olukusa omuntu yenatandika University mu Uganda. Tetulina mulala atwefaananyirizaako, tewali mulala atwekukuutirizaako, tewali mulala alingaffe ng'ali mu Uganda. So bw'ogamba nti oddukanya mu Uganda ttendekero nga tewira mu National Council era tuyita byoya byanswa. Etteeka liwa National Council yokka erya Universities and Other Tertiary Institutions Act erya 2001 n'ebyo lyagonyolwamu mu 2003 ne mu 2006. Present to you the graduates of United Graduate College Civil International who are graduating today, and I will start those who are receiving their certificates, go to diploma, to bachelor's degree, master's, and all the way to PhD. Allow me to present you Umusa Nancy, Muganyinsi Isobel, getting certificate of mentorship and integrated studies, diploma in theology and integrated studies, Rosemary Nzimbi, Angel Shengrisha, Kayiwa Aaron Isaac, Bachelor of Theology and Integrated Studies, Pastor Arosias Bujingo, Pastor George William Nzimbi,